الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبزا الله تبارك وتعالى أشهد وانغاز nakulwa leero tulina kutunirayo ensonga emu mu siira ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu bannabbi bonna nabbi Muhamadi sallallahu alaihi wasallama yalina ebyafaayo nga tebibuuka okuva nga tannazaalibwa paka kufa, wonna weyagalira bamutulaga. Ate bannabbi abalala babula, bayinza omukulaga mu bukulu ng'afuuse nabbi. Kati nabbi Musa alaihi salaam batulaga enzaalibwa ne gye yakulira nate ne bibuuka. Muddamu n'omulaba ng'akuba omusajja eŋŋumi ng'afa, ate awo ne matobotobo. Naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bannabbi bonna lunaku ku lunaku ne booga nti omwagala nga wa myaka 4 bamukunnyonnyola yaliwa, yali akola ki? Noga ku myaka 10 yaliwa, yali akola ki? Webiri tiwali nabbi mulala alina ebyo okujjako nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati mbimu ku bintu ebiri tekiniko mu siira omwo nga bibuzaabuza, tugenda kulondayo kamu leero. Twasoma ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yeekwekako mu mpuku n'ebumbakali. Allah bwatugamba nti idh huma fil ghar, bombiriri babeerera mu mpuku, ategeeza ghaaru Thawr. Empuku gye bayita Thawr kubanga ziri bbiri, waliwo gye yafunyamu obubaka ne gye yeekwekamu. Ezitawaanyo zaawula naddala ffe bakadeyideyi bayirimu abatetenkanye entetenkanye, naye nkuwa formula osobola okugyawulira. Ghaaru Hira ye ya wahyu, omwakiri obubaka. Hira kuliko n'ennyukuta ya haa'u eri ku wahyu, ekyo kikuyambako okuzaawula. Kasita owulira Hira manya ya wahyu, obubaka gye bwakkira. Ate Thawr mweyekweka nga adduka. Naye zonna ziri mu Makka, tezeeri wala, ziri mu Makka, teziri nnyo distance mpanvu, just emu eri sayidi ndala n'endala eri sayidi ndala. Nakati weeziri kubanga njazi, bituli biri mu njazi. Ate olwazi terukosebwa nkuba, terukosebwa musana, olwo omulimu gwabo kubaawo. Siga nti enkuba yalukubye ne tutoniwa, tewe omusana gwalwasizza nga gulwasa lulagawa rock, terina kyekosebwa. Kati mu kwekweka mu mpuku wano waliwo ebintu byena okumanya, kubanga oli akubuuza kati beekweka mu mpuku n'ensolo bayingira nazo bazireka bweru, waliwo byona okumanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuula ng'aluka olukwe, kubanga enkwe ze baali bamulukira mu kaseera ako zaali zakuttibwa. Wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khairul makirin. Baluka enkwe ne Allah aluka, eza Allah ze zokka ezina okukola. N'ateekateeka ne ttiimu ye naye afulume mu kibuga Makka. Baluka aluka, baluka aluka. Naye bwe yamala okuluka olukwe lwe olw'okutoloka afulume mu kibuga Makka nga teri ategedde, yali musajja mugezi okusinga abali bamunoonya. Naye akimanya nti bw'akwata oluguudo olutambula nga ludda Madiina ajasanga obuzibu, n'abala okubakuba ekimmooni. Asooka afune weyeekweka mu Makka munda balowooze nti agenze bamugobe. Era mu mpuku omwo yamalamu ennaku 3 kukendeeza ku balabe. Mu mpuku omwo teyagenda na nsolo, ensolo zaasigalayo eka ne zikwasibwa omwami, yalina zireeta nga wayise ennaku 3.
ne bateesa naye ekifo balina okusinkana n'essaawa ekiro nga bayise ennaku 3. bamutanga Abdullahi bunu Urayqa, yali navigator waabwe, yali tasoma ddiini yaabwe, yali tasoma ddiini yaabwe ya la ilaha illallah, yali kagezi munnyu mu kusoma map mu mulungu omwo. Era Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yamufuna, ne bamupangisa ne bateesa ssente, era nakkiriza nga talina gwalina kubulira kyama. Lwaki bapangisa omwami ono? Bali genda mu kibuga ky'e Madiina nga tebalinnye ku maini panya, ng'okugamba nti tugenda Masaka naye teri kulinnya ku maini. Ekisookola olugendo lwa tekiniko nnyo, litripolinga kilometers ezibadde 100 mu zotambula 3, ekirala mubamu okubula. Ne tubiikiriza ne tukkirira tujja kusanga akaggaawo, ate tetudda ku ddyo, tulina kukwata ebyo. Abubakar yali amumanyi omwami oyo nti mugezigezi, asobola obbatwala. Ne bamuwa ensolo 2, eya Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Ne bateesa nga bwe kati enja kisiga ekifaananyi, oli nagga nti tujja sinkana ku saa 8 ku Lwokusatu, ku saa 8 ogw'ekiro ku rawundi y'Enammanve oba Enammanve, wansi w'omuti bwe guti. Naye tokerewa, ojja ne bino wammanga. Bwe batyo bwe bateesa. Bo ne bava mu nnyumba ne bagenda mu mpuku eyo ghaaru Thawr. Bagendawo 2 bokka. Naye mu kaseera ako ne navigator yali tamanyi we bali. Kubanga bo bakola naye deal, tusinkane mu kafo bwe kati, ssaawa bwezi, tunaku bwe ruti, nga tebamanyi we wali. Kyokka ekyewuunyisa, waliwo abantu abali bamanyi Nabbi waali sallallahu alaihi wasallam, era nga bajjawo ne baleeta emmere. Bamutanga Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhu, muwala wa Abubakar Siddiq, mukulu wa Aisha radiyallahu anha. Yali amanyiwo era yajjangawo buli kanaku, nalita ebyokulya nazzaayo ebyombo bye bakozesezza eggulu. Yajjangawo, yali mukyala muzito ebiseera ebyo. Era abawandiisi ba taarikh, as-siyar wal maghazi, abawandiisi b'ebyafaayo bawandiika nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakozesa family omuyambako okwesimatula ku busajja n'atoloka mu Makka, kubanga zaali programu 2, kutoloka na kusenguka. Zaali programu ezi, kutoloka ku balabe, then nakola ki? Kusenguka. Yakozesa family ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Tiimu yonna yalina tiimu 2 ezaali mu programu eyo. Waliwo tiimu egenda omuyambako okufuluma ekibuga Makka nga tegenda, bw'amala okufuluma nga bamuta. Ne wabawo tiimu gyagenda otambula nayo mpaka Madiina, nga ye kennyini yali amiru safar sallallahu alaihi wasallam. Naddizibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, nekuddako Amir ibn Fuhair radiyallahu anhu, nekuddako Abdullahi ibn Urayqa yetaliiko radiyallahu anhu, kubanga tiyatola shahada. Tiimu yaliko abantu 4, ffe twogerako 2. Baali bameka? 4. Kuliko erinnya eritamanyikiddwa Amir ibn Fuhair. Oyo yali mukozi wa Abubakar, mulenzi mutototo ng'alabirira ngamiya za mugagga. Bagenda naye, omulimu gwe kuteekateeka byakulya mu kubo n'okwala ekiro nga bagenda kwebaka. Era n'ensolo ye kwe kwabeeranga emigugu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya nti wadde tugenda kutambula naye tulina okwekengera abalabe.
ensolo zaffe tekuna kuba ku kantu ti ng'olaga wange osibye engugu, emigugu gyonna gyali ku nsolo ya amiri, emigugu gyonna gyali kuki. Kati tiimu eyali egenda, eyo tiimu yali egenda, then waliwo tiimu eyetegenda yali emuyambako amala okufuluma ekibuga Makka bamute. Kwaliko abantu basatu, kwaliko Asma muwala wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, tugende nti yali mukyala muzito ng'asulirira kuzaala mwana, era omwana oyo Abdullah ibn Zubair eyasooka okuzaalibwa bamuhajirini abasenka okuva e Makka ne bajja e Madiina. Abantu abo bajja babundabunda, omwana yasooka okuzaalibwa mu bo Abdullah ibn Zubair sahaba radiyallahu, ate ne kitaawe naye genero Zubair ibn al-Awwam musanji wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tutera okujjukiza abayizi baffe nti bw'ogamba nti ogenda kwogera ku bya siira oteekeddwa okuba ng'omanya amannya kubanga bamangi. Kati dakika ze twakwogerera tuyinza twogera abantu nga 15 naye nga twakwogerera dakika tezinyawera 15 naye amannya ge twakakoonako obukooni. Era singa wabayo omunaga nti mukoyogera amannya ago gonna oba ogwana miliyoni ya sente, kyogera amannya ge twakakoonako ate nga buli oliteeka mu kifo kyalyo. Naye kinneewunyisa ab'emipiira baboogera abaddamu, ate buli omu namuwa kilabu mwali ne position gy'asamba, oyambala shirt number 2. Ab'emipiira temuli na kantu, dakika ntono nnyo abaye bakudiddemu dda, ate ng'amannya gava mu nsi za njawulo. Mulimu Obuchina, mulimu Abarasha, mulimu Abafirika, West Africa abo, n'amannya nga terisomeka, tekuli mpeerezi naye alisoma. N'olitunuulira bw'oti n'osirika busirisi. Ennyukuta bateekawo nteeke bati KVWX, n'obuuza kati zino ennyukuta lisoma litya, temuli mpeerezi n'egi. Agamba nti erya Kirasha lisoma bwe liti. Naye kyenjagadde wano mu bintu bino nti tiimu eyali ey'okubiri emuyambako okutoloka yaliko abantu basatu. Asma eyali amiru waabwe Amirati, owokubiri ya Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu, naye ebiseera ebyo tanamuwoowa kubanga yali muto, era ye emirimu gye temwalimu kuva waka, yateekanga kuteekateeka bino kukozesebwa mu kulya ne mu kunywa ebigenda ogenda mu mpuuku. Owokusatu ye Amiri ibn Fuhair, oyo yali azannya paati bbiri, yaliko ku tiimu eno etagenda n'egenda yaliko. Oyo yali technical man nnyo mu kintu kino, kubanga yali ku tiimu mmeka ng'asobola kiyiwa. Asobola kiyiwa yaba muzibu nnyo kubanga eno gyali n'eno gyali. Abantu abo bonna abaali ku mission nga ne bwojja ne drill n'ogisimba mu kisambi talina kyanja kugamba. Tutubuulire Nabbi gyali sallallahu alaihi wasallam. Drill mugimanyi, ewummula bituli mu mitayimbwa, oguuma ogukaluba ennyo egufula lyenvu, teeka ku buteesi neekaaba negguka eri, nga ne bw'ogimusimba wano nemukaabira kuno kugumba mu kisambi, bonna okuwona ogenda simanyi gyali. Era kyobola balina ekyama yabeesiga. Fe onoonyayo omuntu gwe weesiga n'akubula, omubulira akaamako. Omunoonya gwe weesiga omubulira akaamako. Ekyennaku nagga ate nze ndi ku nkola ya salafu salihin, naye nga tesobola kutereka kyama n'ekimu. Abo abaana baatula mu meeting ne babala mission egenda kubeetya, ne balonda sets bbiri, etagenda n'egenda, ne wa intersection set Amiri yaliwo. Wejja kuba mu tiimu ezi
ensolo ya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'eya Abubakar ne bazikwasa omwami oli. Amiri ne bamutegeeza ojja kwegatta ku mwami oyo ku lunaku bwe luti essaawa bwe ziti mu kafo bwe kati ojjanga n'ebino wammanga ebimuteera awo ffe tugenze. Abawandiisi b'ebyafaayo batugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yeesiga omwana omuwala Asima ajjenga ku mpuku buli kanaku, ekintu ekyali eky'obulabe, ekintu ekyali eky'obulabe. Yamwesiga nnyo olw'ensonga nti yali muzito. Ebiseera ebisinga omuntu yenna mpozi nga nywanjaga nga mugwa ddala, naye omuntu yenna ategeera obulungi awa ekitiibwa omukyala w'olubuto. Toyinza muyisaamu mpi, toyinza mubuuza kaana akataano, wabula kyakugamba nti mpereza ekyo olina kumuweereza. Era nabo bakimanyi abakyala, oluusi bajooga n'ojjooga abantu olw'okubawa lubuto. Takisi n'emutwala n'agaana obbaweeza ennyini, kati nkoonaako ndabe. Twateeseza 4,000 mwadde 3, naye tesobola kumusikaasika. Buli omu abuuza ggwe olina amagezi. Omukazi olaba bw'afaanana omusikaasika ki? Bwe butonde bw'omwami yenna ng'ogyeko bana bakozesa ebiragalalagala. Mukyala w'olubuto, maximum respect. Bado oyagala kuyamba muyambe. Kandi nabbi n'akozesa omwana oyo sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, najjanga ku mpuku buli kanaku nga n'abalabe bwe baba bamulabye tirenza muwa budde. Tuyo muzito ayinza kukola ki? Talina nnyo kirya. Bwe tubaana wafunduza ava kunoga mululuuza kunaabako funemu ku maanyi. Kumba ali ku mission. Naye empuku eyo yennyini eyo, kubanga bali bateddewo ebirabo, n'aleeta Muhamadi wano, tugenda muwa ngamiya 10 kyekirabo. Bwebanga engamiya emu eri mu miliyoni 4, wulira obugagga obuli awo. Miliyoni 4 times 10 bwe bali ekyali ekirabo. Kati waliwo omusajja bamutanga Surakatu bunu Malik radiyallahu anhu, bamutanga Surakatu bunu Malik. Ebiseera bye tannatola shahada naye yatoola oluvannyuma mu Fath Makka. Yali musajja muyizzi, typical hunter, muyizzi tasubwa ate nga kagezi munnyo. Yagamba nti tekisoboka, tayinza kunnima nze, ate wano ngenda n'okuvira mu bwavu. Obwavu mbuwunyi. Bonna abeesimba mu kutwala ekirabo ekyo baanoonya ne bakuwa ne babivaako. Kyekiri ekimmooni kye tubagambye nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yabakuba. Yeefuula agenze naye nga mu Makka akyalimu. Kati ne bayingira n'ogamba tugende kulya Masaka tugobe. Ne bagoba. Ye Surakatu bunu Malik yagoba n'atuuka mu kifo n'agamba nti Muhammad tannakwata kkubo lino, tulimba. Abagoba nga bagoba n'agamba nti siddayo kweyongerayo, abakuba nga yakutte wano twandibaye tumulina ne tannakujjayo. Yatteze kantu. Bamutanga Surakatu bunu Malik radiyallahu anhu, naye yatola shahada era tetumala gamuzannyirako sebo. Yalina ttiimu ye gyakola nayo. Yakolanga ngeri yali omugezigezi, abawuko ne bawooloola basitula ensawo, obujja obunyama muganda wabayita. Yagamba banne nti bannange omusajja ono tali yeno, tudde emabega. Nabo ne bakoowa batandika okugenda nga bagamba nti bwe tugenda kuvaako. Yagamba sijja kumuvaako, ye yekka teyatuuka ku mpuku ekyo. Bamutanga Surakatu bunu Malik. Ku ttiimu gye yalina yonna yali emaze omuvaamu ng'ekooye ng'asigaza obulinzi nga 2-3, wiiki affe tukyakuuma boosi. Yatuukawo ne ttiimu ye ku lusozi olwo, era ng'ekyabasika obwongo ebigere ebya Asma mu musenyu. Bino ebigere byayise wano byavadde bivaawo yadde biraga nga luno olusozi lwa njazi, kitegeeza waggulu waliyo ekiri. Ne bambukayo.
baatuuka ne balaba empuku abavubuka ne banguwa nnyo bagende bagiyingiremu ye yabamalamu amaanyi naye mulimu okumagezi mitwe gyammwe oyo nabbo byaliwo kati mukimayo ki mujja gona ku bintu bibateme ebyomutawaana misota nati naye weewunye kagezi munnyo ate mu kaseera ako kubanga amateeka g'obusiraamu gatulaga nti omuntu yenna nga kagezi munnyo ye mwangu okukola ekintu ate ekyobusiru ennyo n'asala ne layini kagezi munnyo nga yakoze ekyobusiru ate asala layini yoga nti kino yakikoze ono kubanga aba yeekakasa nnyo ebintu asooka okubeera confident najja abaako kyakola ate nekisala nakyo nekisala leerwe yabaga nti temugenda yeeyo baba kubanga yayingidde omunabbi oyo yandibadde ayuliise eyo weebu naye temuli kirimu ye yasobola okutuukawo ne ttiimu ye ku lusozi olwo okuli empuku ekyo bamitanga surakato bunu malik kyokka ekyewunsa ate atusomesa hadisi ojja musanga mu bulugu maramu ng'atukutemu mu kitaabu tahara atuyigiriza wuzu oyo kitudega nti bamwogerako enogamba radiyallahu anhu kubanga mu fatih makka mwaka ogw'omunaana yatwegattako tiyali mulwanyi namige wabula yali mugezi bugezi n'ebyokuba sabbaawo ebyo n'okumanya nti kati wekiba amalungu ago gategeera nga bwolaba naffe tulina wano abantu ababeera mu byalo alaba bulabi busa n'akuwulira erinnya ly'ensolo ono waddewo ensolo bweti n'omubuzo gitegedde otya nti buno buza bwayo nalaba ebigere nagaa nti wano waddewo ensolo bweti bino ebigere bya nsolo bweti ate ffe tosobola era asobola okulaba ebigere nagaa wano tuve wano tuddeyo kikiki eno ensolo nzibu nnyo terinza kugisobola gyeŋŋanga yabulabe nzo otumalawo kati Suraka bun Malik yali musajja mukalabakalaba akatundu ako kalimu ebyokuyiga bingi nabbi sallallahu alaihi wasallama ennaku essatu ziyamala mu mpuku nga buziba ne bukya ne buziba ne bukya wabula Abubakar Siddiq radiyallahu anhu atunyuza n'atugamba nti baatuka ku mpuku eyo kiro n'amubuuza nti ya rasulallah eno empuku wagimanyi oti kuba yali agimanyi n'amugamba nti no twalundirangayo embuzi mu buto jukira nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali mwana w'abaloodi yayita mu hard life ate nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulekwa yayita mu hard life mu bimu bye tutagala kwogera okuyita mu hard life kyekyandibadde kisinga okuba ekirungi ku muntu anaabeerawo omugaso mu maaso soft life ebiseera ebisinga omwana atufaako afa emigaso ate nga ffenna tulwana baana baffe bayite mu soft life firiji ejjuddemu soda nyama biki biri awo enkuba teri mukuba mooka emujjaawo nemutwala ku ssomero nemu byonna bye tulwanirira naye ng'ate ebyo ebiseera ebisinga bw'ogenda otunulira abantu bakyalina omugaso ennyo mu umma muno bayita mu hard life nsoma paka P7 nga tayambadde ku ngatto primary yonna n'agenda nokusoma ekisulo nga tewali wadde vidi n'engi nga waliwo omuntu aze omulaba tebakyasinza okugasa ate naye no soft life eno nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba musajja wa Abubakar ti eno kinalundiranga embuzi empuku yagiraba tanaweza myaka 12 nemugasa nga alina 53 kubanga yalunda embuzi okuva ku myaka 6 mpaka 12 n'alekerawo awo mwerabira empuku eyo neddamu nemugasa nga alina emyaka 5 mwemeka kyakwiga ki ekiri awo ebintu ebisinga otugasa mu maaso tulina bifunya wakati w'emyaka 6 ku 12 era byonna byosuubira ebinagasa omwana wo mu fyuca ye babimuteramu awo kyekiri kyatugamba nti muru abnaakum bisala idha balagu 7 myaka 7 8 nagire sala
serious kusala. Ebinaagasa omuntu eyo mu future myaka 25 35 40 biri mabega wano. Ka period yako kuva ku myaka 6 mpaka 12 wakulu nnyo ku mwana wo. Oba osinga omuwa obudde. Bwe ba ttiimu ya mupiira coaching ebeeraawo. Myaka egyo giri 6 gyokka gye giriwo. Naye mikulu. Bw'odilayinga coachingirawo nayingira 13 14 mugenda kutunka. Bwe baswala tajja kubisaalayo. Asala nga wooli asala lwa bukambwe bwo. Kile kijja kunkuba emigo pansale. Wamwana wa buwala hijabu atekako yiyo. Era hadithi egamba nti abaana tubalagire eswala ku myaka 7 ne hijabu tugiragiraawo. Nga eswala bwe twagala efuke paati ku bulamu bw'omwana ne hijabu efuke paati ku bulamu bw'omwana. Anazanya atya balina okwepena baki nga kweri akakaya kwekali abuuke mu bbanga adduke empobe kafuwe kakolebwe kati nga kwekali. Tiwali buzibu ani agenda tasobola kuzanya nga kwebiri. Azanya bulungi nnyo nga byonna ali mu buyibuyi ye n'essama n'azikuba mu buyibuyi omwo. Tiwali kigambo. Empuku najiraba tulunda embuzi edda nga ndi muto. Ye ansa gye yamuwa mukama we. Nga Abubakar Siddiq radhiyallahu yeewuunya. Tajjanga kene. Bo bagendanga ku masomero. So si kulunda mbuzi. Batuukawo mutumbi eryo Abubakar Siddiq radhiyallahu n'amugamba nti ya Rasulallah. Ng'emuli enzikiza kamala ogenda okebera. Si kulanga mulimu ekintu eky'omutaana. Namuleka ebweru n'ayingirayo. Naye bagaya alina tooki akebeza ngalo. Akebeza ngalo oba akutte ku sigga oba musota. Kyobola be khayru hadhihi al-umma Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yakule ye number 1 wa umen. Khayru an-nas ba'da al-anbiya'i wal-mursalin Abu Bakr as-Siddiq. Omuntu asinga ebbeeyi mu nsi muno ng'ogyeko bannabbi ba Allah kubanga ezo kirasi abaavu ye Abu Bakr as-Siddiq. Yatunda omwoyo. Gwokusanga ekifulukwa nga kikutte enzikiza n'oyingirayo kyekebejje siga nti omulisa na tooki bwoti owuliza kiki ngalo n'ebiki by'okwatako. Ate Abubakar yaga nti baali omwezi gwali gwaka twalabye nti abantu abo mwabangamu abayizi ng'ate bakubiba sabbaawa ng'ajjukira nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mulese bweru ekisooka ali kasozi ekyo omwezi gwaka bali abasajja bakuba sabbaawa ng'alina okwanguwa tamugjeyo oyinza osanga ensali yamuyiseemu dda bakubiba tageti abalala n'akulengerera mu business n'agenda akulabiriza akasaale nadda n'amugamba nti ya Rasulallah okusinziira enkebera yange simuli kirimu mpuku ntonotono linga hafu yakakamunye oba ketuyita kaka ku takisi waffe katonotono bwe kati kituli kiri mu lwazi n'ebyetuliro. Oyo Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kyo yali tagambwako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina 27 gwe. Bwe tugamba 27 wala babitegeera ebyo. Atanaweza myaka 3 plus tebabitegeera bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yalina 27 nga batu bakwatwako. Oba bisobezzo babanyiziza mutunule mulabe yakwatwako. Ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bwe sebo okubanga omuntu gw'oli naye buli sekuli kye ogani emunoonya gwe n'osalawo musigale naye military emunoonya LDU emunoonya
poliisi emunoonya SFC buli kimu aba iso gwe n'osigala naye oba osaaga kubanga time yatuuka nga buli security organ eri mu Makka banoonya Nabbi Muhammad SAW. Abubakar yamulekerera mugamba nti wobeera wembeera wembeera kati ebintu ebyo byonna bw'ogenda obitunuulira bireetera okuba nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali atunze kiki yatunda omwoyo n'omutima ekinajja kye tujja okugenda nakyo atunyumizayo kennyini lwaki bamasheekhe baffe batugamba nti nabbi yalina Abubakar nga basenguka era olubeera kye tusoma era kyekyogerwa bwe kityo kyekituufu yali naye era ng'ekyogeza ekyo settings olunaku olwokusatu bwe bwatuuka bwe baalagaana ekiro ne bafuma empuku yaabwe gye bamazeemu ennaku meka ne bagenda basinkane mu Nammanve bannaabwe babiri era baasanga baatuuseewo dda babalinze n'entwala. Amateeka gafuga olugendo temwalimu bikozesebwa mu kulwana, tetugenda kutambula na busaali n'amafumu n'ebitala ti ya Rasulallah etusanga abatemu. Ekimu ku bantu abagezigezi kye bamanyi buli oba ng'oli amudi ate oba mu bulabe bw'amaanyi okusinga tali amudi. Omuntu yenna ng'ali amudi asinga okuba mu bulabe. Yagamba nti tugenda kutwala kikozesebwa mpozi obusososo obusala emigaati byabo naye bino bya jihaadi bino nti naye oluvannyuma bakizuula lwaki yabigaana kubanga buli abasanga abatya mulina emigemera wala mulina biki mugubye kubanga baagubira mu ddungu naye olwokuba nti bali tebalina kantu buli yabasanga tabatya kubanga gwe mugenda osanga omusajja nga ye ali amudi ate mwe temulina atabatya temulina buzibu. Naye kati abavubuka ba wano baffe bakimanyi nti kasobera amudi obumaze kimu ku bintu by'omutagwana kyabulabe n'abala nga bagenda kutambula nga beesudde awo wali embaga. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yekka gwe njagala wano wenvugira anvugira kumpi abalala sibagala abagaba obudde obw'emisana navigator waffe tube wala nnyo tujja kulaba ng'ebigere by'ensulo weeyise ebyo tuba tugoberera nga niwe batusanze bantu aga nasanze omusajja omu nesanga balala babiri. Amir bun Fuhair eyali omuweereza waabwe mu byokulya n'okunywa n'okuteekateeka ensula ng'ajja babeera mabeega nga tabalabako ajja kugoberanga bigere mu musenyu ensulo bwe zikoze eki. Kyolaba abasomesa baffe batugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina Abubakar nga basenguka so nga baali bameka naye nga banya. Bwe baatuukanga okuwummula Abdullah ibn Ulaika ng'asiba ng'atuula bano nga bajja bamwegattako n'omwana ng'atuuka tuwe ku mata tuwe ku mazzi temu y'okusimbula bwesooka okumemu nga baddamu beegaba tebatambulirako wamu. Kaali kakodyo ka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kukyankalanya balabe kubuzaabuza kubanga yali abakyankalanyiza niye yakimanyi nti mu binyeebwa temugwamu mpulunguse ebinyeebwa okujjako bino ebyamu ebyekizungu ate ebyo biretandwadde ebisekulwa mashini ate nga eretandwadde naye ebiri ebyaffe ebyomukyalo biri ebyekino ebiggwamu kiki pulunguse. Yakatega abalabe be kwongera babuzaabuza era kabakyankalanya kubanga n'atabamanyi abasanga muli bangi bambi bano bonna balagawa bavaabwa be baani bavaawo balagawa nga bangi naye oli ali yekka ne bali boka kumbe bali kiki. Owekitiibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yavuganga ensolo ye nga yeebulungula
Nabbi Muhamadi SAW okusinzira enkula y'ekifo ne we yeekengedde. Ekyokulabirako waliwo ekifo mugenda okuyita, waliwo enjaziyazi ziyinza okwekekamu omuntu ng'adda sayidi eyo nga protectinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Singa bawaliwo okuba akasaali kakwataye ng'agivugira sayidi eyo. Ekyokulabirako waliwo oluwonkowonko, wayinza okuba wali eyeekweseeyo ng'agiriza sayidi eyo. Obanga oluwonko bwe tuluyitako lujja kudda mu mugongo gwaffe ng'avugira mu mugongo. Yavuga ng'akyusa position. Protection. Bwe yalengeranga ekintu mu maaso n'akyekengera ng'asooka asprintinga ensolo, sooka atuuke walabe ng'amuleka emabega. Bwe yarabanga nga tewali buzibu. Kubanga amalungo olengera object n'erimu n'otutagitegeera mu mudungu. Mulengeremu ke yafudde naye nga temuba kiki ekyo. Okutuukawo nga kituleera. Naye ng'okusooka mubadde mulengera ekintuntu nga tekitegeerekeka. Yogera nti eddungo olengera bwala. Oyo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Teyavugira nsolo mu kifo kimu, era yabanga alowooza, yabeeranga abala, yalinga atekamu amagezi ag'ekizaale. Gwe bayita omukkiriza akozesa nnyo amagezi amazaale. Naye ffe tulinda bulinzi spoon feeding yokka. Teekamu nayo ku gagu amazaale. Bw'osoma siira bw'otegeerera nti amagezi amazaale kikulu. Kati yali yabisomawo ebyo. Oba ani yabimugamba? Yalengera nga kifo naga nti oba biyuuniyuuni, nga tugambe ng'amayuuniyuuni. Muyinza okuba mwekweseemu abantu omwo. Magezi maki? Mazaale. Ate nno alina amazaale n'ateekamu ag'okusukuulu gujja bagira. Ate alina agasukulu gokka nga temuli mazaale era aba yakampola. Bwe bamutuka okuba serefu emirundi ng'ena esatu nga batule tekuli muliro bulungi. Amazaale kikulu. Batunyumiza batambudde ennaku eziwerako. Embeera ekyali bulungi. Bajja Abdullahi ibn Uraika alabanga omusana mungi, jjukira bali mu ddungu. Balina ng'ovuga buli misana n'ekitundutundu mu kiro ate beebakeko. Omusana gwabasukkako n'apaakinga. Jjukira nti eddungu bw'oba omusana gukuli bubi, bw'ogamba nti oyala kwegama kasana era oba mu kasana. Tiwali muti, tiwali kizimbe. Ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam oyinza obigeraganya n'omubisi gw'enjuki. Sirabangako kintu kiwoomerera nga byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twalinanga omutanga Dr. Akram Diya al-Umari. Yasomesa ku University ya Madiina ng'asomesa byafaayo naye nga bw'aba azze osomesa w'ekilaasi ng'ebaliraanye awo zino kilaasi endala zifa bonna badduka ne bagenda mwezi. Temusobola kusigaza muntu mu kilaasi nga Dr. Akram Diya al-Umari azze. Yali musajja mu Kuwait naye nga bamukansa. Kuba ne university ezinga ttiimu za mipiira. Bamulengera eri nga mulungi aga nti bakuwa mmeka. Jangu ffe tugenda ku Tripoli ng'ezo. Bamujja Kuwait. Nga omupiira gumususse obungi ogajja ng'ozannyire mu Barcelona. Sente zoyaga zonna tujja kuzikuwa. Naye yasomesanga n'ayogereza wamu awa ng'olaba ng'eddakiika 5. Oba tuyagala amale nga budde buweddeko. Nayogerera 2 hours ng'olaba ng'eddakiika 15. Agenda baga nti budde buweddeko ne muleka mutuna ku ssaani ga nti wa ekituufu buweddeko nga temuwuliddemu wadde naako. Naye waliwo lekisha gye mutuulamu ne musindika ekintu nga tekigenda ne busumagira. Tumaliriza na katundu katonotono Abubakar katunyumiza as-Siddiq radiyallahu anhu. Bwe basalawo bawumulemuko naye mu kafo ako bwe baawumula ne batuula omulenzi n'atuuka amiri. Gamba nti we ku mata nti amata gaweddemu kubanga ennaku zaali zitambudde. Ezinzimya ze nnina temukyali mata
ninawo mazzi nantende tuwe ku ebyo naye bwe baali batudde mu kafaako wajjawo ekisiikirize bo tebasula kunotisinga ensonga eyo naye wajjawo ekisiikirize kubanga nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallama okuva mu buto ye Allah yamuteerangawo akasiikirize w'abaali omusana tegumwokya naye nga kizibu nnyo gwe okukalaba era nga oba osobodde okukalaba nawe tuba tukwekengera waliwo ebintu ebijja mu bulamu bw'omuntu nga singa omuntu akikola tumwekengera basanga obuwangwa bw'abantu nga bulinga busatu naga nti ono yafa accident abaze otekedde otyo naga nti akawanga kayatika yayima accident bamutayimbwa bana ba boda abannyondo tulaba no lwatika baali batidde gwotegedde otya nabawa ansa kano akantu kano okukaabya waba alina okuba nga lwekintu kyamaanyi kyakakuba naye mu kutuula awo bali mu kulya ku ntende banywa ku tuzzi ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ku security nga mutima tegulimu tunatunda bwati n'agenda alengera embuzi ku kasozi naye nga zirabika nnyingi ko ate zitambula zijja gye tuli neyamanya nti ezo embuzi waliwo ali nazo naye yaani tabanga wa bulabe nabagamba nzije kyokka ekyewuunyisa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tayogera asirisi kati bamugamba nti navigator atugambye nti musana mungi tuwummulemu kati wali buzibu n'atudde Abubakar n'akwata ensulo ye n'avuga n'agendera embuzi ddakiika ntono nnyo yali amaze okusanga omwami ng'ali amudi nnyini zazirunda alina buli kikola mafumu bisaale biso atambula ali mu kulunda nsolozi n'amulamusa yeebale ssebo taali mukulu nawe mujeebale kigenda gitya eno musana mungi kati olagawa eri wansi mu kiko wali akasiikirize kenengeddeyo gyenzika kumba akasiikirize tukweseemu emaali gyolaga nti ngenda n'ensolo zange tumulemu mu kasiikirize ako akasiikirize kakoleddwa kire era kazzeewo lwa nsonga si ka bulijjo waliwo ekitonde ekituddewo ekyebbeeyi naye nga n'Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali tannakalaba nti we batudde waliwo akasiikirize mu ddungu wonna we baali wewokke wali akasiikirize Allah ateekawo ekire ng'ekigenda okukola enkuba ne bajja akasiikirize wansi n'amwekengera akasiikirize kagamba okugendamu wendese abantu bange naye kirabika omwami naye tannakulengera bali eri kwe kumubuuza ku Nabbi Muhamadi sallallahu alaihi wasallam naye agenda omwetoola nga leka musajja wa kyalo talina kyamanyi era amukemakema alaba bayinza okuba ku balabe abayiga nabbi abasajja baba bagezigezi Nabbi Muhamadi bamwogera lwe bagala ali Makka eyo jimpulya bagamba sinyamanyi nnyo bimbikwatako naye ebigambo bimpulya biwooma boogera bajja basembera kati omwami ono agenda okwekengera nga webalaga waliwo abantu basatu batudde naye nga ate balayika balina ono yatya ya imma babbi bagala kubba maali yange embuzi wabula ekyamuzaamu amaanyi nga tebali amudi nga ye yenna buli kikola kirina bayagala ensaale bayagala effumu bayagala ekitala byonna bikola ki kasi alaba nga tebalina kantu teyaddayo batya n'abeetabamu n'abalamusa anyumyamu awo nabbi n'amweyanjulira sallallahu alaihi wasallam n'amweyanjulira era omwami batola shahada wakati mu ssanyu eritagambika n'abasaba akole omukyomo kansale ku mbuzi yange emu wano tuyokye tulye nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nga tusina budde tulina ebizibu byaffe ani atuula wano obudde ekiri emabega okimanyi ekijja n'asaba nti waakiri kale obangi bawe mugende naye mukyomo eyo nti tutegenda tuleesera bizibu yataataganye security zaffe odduukana olugenda n'embuzi oyagala kuleeta bizibu bakubuuza ogijje oba oli mubbi ate olejja kuleeta ebizibu ebirala
bwe yasaba byonna ne babigaana n'agamba nti kale waakiri munzikirize mbakamira amata. Twagambye nti zinzimiya zaffe zaali zikoze ki zimaze okukalira, ne baddamu ne balifiiringa zonna fulu, era yakama ng'ayambibwako Amir ibn Fuhair, ne basooka bazirongoosa ne baddamu ne bazijuza. Baba kyajuza zinzimiya ffe ne tusimbula, omwami oyo yasigala maziga, naye yatwegattako oluvannyuma era ne Badiri twali naye wakati mu kitala. Omwami oyo yatwegattako e Badiri. Fenna ekisooka yali aga nti nali sisuubira nti sookula ku nabbi wa Allah yoono nti yooyo nga nze ani atulako ne nabbi wa Allah wa kyokka we batudde waliwo akasiikirize si ka buli omu ka bitonde birondemu naye yakatulamu. Fenna yatula shahada era yatwegattako era bajjuza bulungi buli boto gye twalina. Mwana mulenzi naddamu n'azipaakinga ku ngamiya yaffe, oluvannyuma naye yasimbula kubanga Eva yalinanga okusemba emabega, n'ajjawo ebintu obuliri masowaani, naddamu n'asiba omugugu gwaffe n'azza ku ki ku nsolo. Era bwe batyo baatambula mpaka kuyingira ekibuga eky'e Madiina. Awo wonna wonna walinga mubisi gwa njuki era mulimu ebyokuyiga. Simukkiriza tatula butuuza awo kutunula. Abubakar bwe yatulula n'alengera omusajja ku lusozi yamwambalira, si kulanga wa bulabe, naye tulowooza nti ye yali takooye, naye yali akooye. Naye omukkiriza buli kyatunula yeebuuza lwaki, kijja kitya, kiyinza kukola ki, so si kutula butuuza awo lwaki omwami ayimiridde awo akolawo ki. Magezi mazaale so si masome wane waffe malabbi basomesa busomesa ebyo byabambega bye tusobodde okwejjukanya leero. Lwakuba nze ndi musomesa wa fiqhi siri wa siira, naye nga siira oyo naye mukama wange mujjudde mubisi gw'enjuki mungi nnyo nnyo nnyo, naddala nga Allah akusaasidde n'ogwako yamutegeera. Ate kubanga mulimu n'obunyonyi bungi, mulimu ebingi ebiri feeke bingi nnyo nnyo bifumbekedde omwo. Ebyo tusobodde okwejjukanya leero okuggyako nga lwalina ekibuuzo mu ebyo. So si ate kakati omukazi bwe muwa talaka kakati manyi abantu baffe nabo bazibu oyinza okugenda mu kabuli ate. Naam. Waalaikum salaam. Agamba oyo mwami gwe baasanga n'abawa ku mata mulunzi amannya ge teganzigira kati, naye nga sahaba mukulu nnyo bamutanga bunu al-Husayd al-Aslami, bunu al-Husayd al-Aslami, era ye yazaala abalongo, omu ku basahaba bazaala abalongo radiyallahu anhu, n'abatwalira Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abakudduwa. Era gwe tuyigako nti waba kubanga waliyo emikolo gy'abalongo byalimuge nti gwozadde abalongo nti gusooka gy'otuulebwa kati okuva na leero kati ofuuse erinnya lye gwe gundi, maama wa yazadde abalongo erinnya lye ye gundi, ono ye kati ono we babiri abo tebabakolako bino wamanga bibakubanga byaliyo kubanga yabuleeta bwombi obwana bwe. N'amugamba nti ya Rasulallah, Allah ampadde riziki abaana bameka nga bombi bulenzi. Nabbi n'abukwata sallallahu alaihi wasallam n'abuwa edduwa. Tewali kyeyamugamba nti kati waliwo emikolo egy'okumala bwe munaagisobya ne babookya, bwe munaasobya emikolo bajja kubookya ate temunkabirira wano nga bookyezza. Tuli ffenna ate si yekka waliwo n'abalala bazaala kuki ku balongo. Naye nga oyo sahaba yazaala obwana bwe bubiri obulenzi nga bulongo. Naam. Alaikum salaam.
ekigambibwa nti nga bali mu mpuku omusota gwaluma kwa Abubakari ekyo kituufu, naye temuli munyo sayansi oyo nti yali amugase ku bisambi nga neyeebase omusota ne gumujja teyenyeenya. Ekyaliwo kyali kimu, ekisooka nabbi yali teyeebase kubanga bali ku bunkenke. Omusota gwe gwalumira Abubakari mu kibatu, Surakatu bunu Maliki yali wabweru ne basajja be. Empuku erimu akazikizazikiza wadde emisana kubanga mba indo. Kati mmwe abali mu kazikiza mba mulengera bulungi abali mu layiti, bo bali nga tebalengerayo munda. Kati oyo omwami Surakatu bunu Maliki yali akozeseza amaanyi mangi n'obudde. Bwatuuka ku mpuku eyo n'atalabawo kyalabye, n'addamu n'agiwalampa n'adda ku toopu yayo alengere, naye nga mulimu ekituli wansi mu bigere bye, nga singa atunula bw'atyo mu bigere waliwo akatuli ke yali asobola balabiramu. Naye nabbi yali atunula sallallahu alaihi wasallam ng'embeera ya bunkenke nnyo. Abubakari weyeekengera omusajja ali waggulu n'azirikirawo n'ekibatu. Eyo kisa yo ntuufu. Mwalimu ebituli ebidde sayidi ne sayidi, mwalimu omusota gumutema. Naye nabbi n'ateekawo malusu ge sallallahu alaihi wasallam. Naye nabbi ye teyeebase, yali atunula. Era ng'embeera yali ya bunkenke nga babalengedde edda wali be basala. Balina buli kikola ekikozesebwa mu kutemula bakirina. Ate Surakatu bunu Maliki yali amaze okulayira nti wano wengenda ofunira obugagga nange anannemaati, naye teyabufuna. Naye oluvannyuma twegattako bamutanga Surakatu bunu Maliki radiyallahu anhu warda. Kambaji khalas. Naam, wa alaikum salam. Bwe tunadde omulundi omulala tujja kukwatakwata muko. Mulimu ebizibu bingi, mulimu ebyokuyiga bingi. Tukuteko butini olugendo almost ennaku 2 weeks nga bwe nakugambye nti oli nagga ntugenda e Masaka nga situlinye ku maini. Kitegeeza olugendo lugenda kuba luwanvu nnyo, mwongeramu kilometers ezitandibaddemu olw'okufuna gye mugenda okuwetera. Ate musangayo n'ebizibu byayo ebirala. Tujja kuba nga twongerako inshallah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.